n'abaliko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS body cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS immune booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Okay, mwenna abakyatambula naffe tubeebaliza ddala tukyusizaamu okulaba nga tufuna ekifaananyi ekiri betako ne wali otubadde ate nga tukyatambulira wamu tukyali ku mulamwa gwa bujulizi bwa Jeremaya bujjo mubuuza alokoka atya simanya afuna atya deliverance simanya lwaki ayogera ku bino nga tannalokoka so ndowooza okulokokako mu kulabi walokoka ayatula atya kyekyamuleetera atandika kufuna bisoomoozo ki enno olina ofunamu ekyokuyiga gwe eyakalokoka omanyi abasumba abamu n'abasomesa eyo balaga nti kasita olokoka nga buli kimu kitereera enjiri nkyamu anti ne Yesu Kristo bwe yazuukiza Laazaalo bwe yamugya mu ntaana yamugamba Laazaalo jangu Laazaalo ate balina omusumululako bye baali bamusibyeko. So onosanga owuli yakalokoka myezi mitono naye nga awulira bye bamugamba si byalaba. Buli wolokoka oba ogudde olutalo ku sitaani ekyo kankikunyonyerewo ntyo oba toli mulokole takuyinaako buzibu nnyo ate tobeera nnyo na mulabe wankalakkalira kubanga ne Yesu ate ye aba ayagala kusika ojje wuwe atalina kikyamu kyakkola ye naye buli woosala eddiiro nogaa kati njagala Yesu era gwendo ndokose njatudde automatically ogudde olutalo ku muntu oba kintu oba myoyo byonna kyoyinza okiyita ekikusinga amaanyi
nga tosobola kiwangula nga okukiwangula olina kwekuumira nnyo eno gyozze n'okukola biki bikwetaagizako njagadde nkayise otera nnyo okukawulira olokoka ofuna ebirungi olokoka nedda si byokka so bifuna nekina process. It's a process. Kale tubadde tukyali wali bwe tugambidde nti Yesu yali ku musaalaba yategeera luvannyuma nga bali ali ku kibonerezo n'omusajja ataakola musango omwajerega omulala amugamba ssebo oli ye yamugamba oba oli mwana wa Katonda ki wejje ku musaalaba munne n'amugamba naye kati omusajja gwojereka bwotyo talina kibi kyonna kyakoze naye ffe tuli bakozi ffe tuli babbi naye omusajja n'akyuka n'agamba Yesu n'amugamba taata bw'oba otuse mu bwakabaka bwo tonneerabiranga kubanga olwo ye kabaali bamaze ebbanga nga bakomerera abazizza emisango kati era ako akantu bayibuli erina we kakootingirako negamba nti agenda kwawula endiga n'embuzi endiga ku mukono gwe ogwa ddyo embuzi ku gwa kkono kati era bw'oddamu n'otunulira ku musaalaba ogwo ojja kulaba ogwa kkono olabe n'ogwa ddyo kati kiyali agezaako tegeeza musaalaba ali ku musaalaba tebakitegeera ng'alabye bazze bakomerera abazizza emisango naye ng'embeera yaliwo ku olwo akakasa bukakasa nti ono ye wanjawulo yali wanjawulo era n'omusajja oyo bambi eyali omusirikale era yategeera oluvannyuma nga Yesu afudde nga bamaze omunga ensi etabuse nakati tufuna badde mwana wa Katonda naye ng'obudde bukoze eki bugenze kakati ekintu ekyo ne leero mu balokole weekiri abalokole bawulira amazima ne bagalwanyisa ate mu galwanyisa ne batafaayo kumanya nti kino kye balwanyisa bwe bulamu nga kye bali mu kulwanyisa amazima ne bali abafalisaayo bwe batyo bagakozesanga okulwanyisa Yesu kitegeeza omwoyo gwali mbafalisaayo omwoyo gwali ku musajja eyavuma Yesu ku musaalaba gwe mwoyo gugumu gukyaliwo tegugenda nga teguvangawo kubeera emyoyo gyonna bagigoba bugobi ku bantu ne gidda buzzi bbali tegifa giyina olunaku lwe girinda era ne Yesu tolina agamba nti yayokya dayimooni bayibuli terina weraga nti Yesu yamwokya Yesu yabitegekeratekera olunaku lwabyo olunaku olw'enkomerero Sitaani ne bamalayika be abo bonna bamalayika ba Sitaani yabategeratekera ekifo kye bagenda okukola ki okubeera okwokebwa kafo kaabwe gye kali kategeke kati nawano ku nsi tulina abalokole naye nga abalokole abo bambi balwanyisa amazima nga balinga era baba bagezaako okukola kiri abafalisaayo kye bakola Yesu bawulira enjiri ey'amazima nga bagamba ebyo bannabbi ba bulimba bawulira bagamba ekimu eky'ekkumi nga bagamba ekyo ekimu eky'ekkumi kya bulimba abo bwe boogera bawala n'omusalaba gwa Kristo kanisa kye kizimbe naye gwandaba njagala nange nkubuuza ekibuuzo nankibuuze n'abali wano singa Yesu bw'ayogera mu Bayibuli nti ngenda kunone ekkanisa yange talina bbala yadde olufunyiro nzija mu bwangu bw'agamba okunona ekkanisa eyo ffe nga abali wano ku seeti naawe ali awo atulaba ogulowooza ategeeza kanisa ki mbuli akanisa gy'asobola okutwala ng'akomyewo ekyo kibuuzo singa agamba ngenda kunona ekkanisa yange talina bbala yadde olufunyiro aba ategeeza kanisa ki aba ategeeza ggwe si kizimbe ate kati ebbala ogenda ddirabirawa ku kizimbe okitegedde oba olufunyiro kubanga tewaliwo bizimbe bitalina lufunyiro buli kizimbe kiriko olufunyiro kakati ssebo oba nnyabo atulaba amazima gali nti Yesu bw'akomawo leero anona ggwe olaba wooli wooteredde wokalidde woowulirira wonna tewali kizimbe kigenda genda Bayibuli egamba nti ekyava mu nfuufu kijja kudda mu nfuufu n'ekyava eri Katonda kidda eri Katonda okuggyako omwana wa Katonda yekka yagaba obulamu kino nkiddamu teri shortcut omuntu mwayita kufuna bulamu Bayibuli etugamba buli atalina mwana talina bulamu buli atalina mwana talina kkubo buli atalina mwana talina kisa
buli atalina mwana talina busaasizi. Full stop. Teri kubuuza. Njala tusomeko ku kyawandiikibwa. Kiri mu Yokaana 3. Some ekyawandiikibwa. Kiri mu Yokaana 3. Essula ya 31 tugenda kusomawo ennyiriri. Tugenda kusoma paka kwa 36. Ekyawandiikibwa kino kigamba bwe kiti. Omanyi ebiseera ebisinga Bayibuli egamba temwesigamanga kutegeera kwammwe ng'abantu, naye mwesigamye ku byawandiikibwa. Bigamba ki? Bigamba ki? Oyo ava mu ggulu yafuga byonna, ow'omu nsi aba wa mu nsi era ayogera bya mu nsi. Yategeeza ebyo bye yalaba ne bye yawulira, so tewali akkiriza byategeeza. Naye oyo akkiriza byategeeza akakasa nti Katonda wa mazima, kubanga oyo eyatumwa Katonda ategeeza ebigambo bya Katonda, n'omwoyo gw'agaba tagerebwa. Kitaffe ayagala omwana we era yamukwasa byonna mu mukono gwe. Oyo akkiriza omwana alina obulamu obutaggwaawo, naye oyo atakkiriza mwana taliraba bulamu, era Katonda amusunguwalira. Ebe tukomaawo. Buli atayina mwana talina bulamu. Kati kyekyo abaana aba Katonda bo beemanyi. Katonda bw'ayogera abaana be bawulira, kyekiri kyagamba nti ye endiga ze ziwulira eddoboozi lye era bw'aziyita zigenda gy'ali. Naye ezo ezitawulira ddoboozi lye sizize era siza mu kisibo kino. Kati nze bwe nali nga noonya Katonda okumulaba nayagala nga mbuulire okumanya n'okutegeera, era bwe nazuula emirembe ebintu ebisigadde Satawa nabbi mubuuza yennyini yabineeragiranga. Kubanze eggulu saalisaba digendamu. Kubanga nali maze okutegeera amazima nti kubanga era ne mu ggulu n'abantu be nali nga be nalabako nabeera babaagala kumufaanana, naye okumufaana tebasobola mutuuka. Ekitangaala kyekiri ng'abantu laba bitangaala naye nga tebituuka nga kyono, ng'ekyono kisukkulumye nga kiriko waves, kiriko amayengo, ng'olaba buli kintu ky'oyitamu kyonna kirina obulamu. Nga bwe gambye nti buli kintu kyonna ky'olaba ku nsi kirina obulamu. Y'ensonga lwaki bw'okwata omuti ogwo n'ogugatta n'omulala gusobola okwogera, kubanga birina obulamu. Naye kati Sitaani akozesa ebyo n'alumbagana abaana b'abantu. Ako kakaamaanyi. Oli akwata guno omuti ne guno n'abigatta ne byogera. Omuntu asobola okukwata omuti ogwo n'akwata naguli n'abigatta n'asalirako omusaayi ne byogera. Byogera kyekikulaga nti senga si kibi kiri kye wayogeddeko Adamu kye yakola yandibadde Sitaani tasobola bikontrola. Bino ebintu byonna byagenda mu busibe, naffe abaana abantu twagenda mu busibe, era tuyaayaana okuddamu okwambazibwa ennyumba eyava mu ggulu. Bakolinsi 2:5 okuva ku lusooka okweyongerayo. Bayibuli etulaga bulungi ffe tetuli mu ba mu nsi muno, eyogera ku nsiisira. Naye bwe beeyogera ku nsiisira teyogera ku nsiisira zino ze tumanyi, eyogera ku nsiisira omubiri. Bayibuli negamba kale twandibadde ewaffe ewa kitaffe. Bayibuli yogera kitaffe, kitegeeza amwogera boogera bameka? Babiri. Kati okusembeza Katonda gye namufunamu n'okutambula naye nawaayo omutango oba nawaayo ebyo bye nawulira nga byensinga okwagala mu bulamu bwange. Ne ŋŋamba naye kati bino ebintu mbikozeeko, siina kye sikoze. Kati kanzikirize bwe buba bugagga bugende. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma
wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. By'olya ku sowaani yo oba by'onywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda chenda mu mwenda noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Stani yansomooza nnyo n'ebintu ebyo. Ebyo bugagga. Yansomooza ate nga nsomooza mu kaseera ke mbyetaagiramu. Kubanga nkubulya nafunako omulimu nga mbivuddemu. Nfunako omulimu ng'oli ankubidde nanga brother tulina wano omuntu naye ali bubi. Sente mmeka? Kati nga Stani kyayagala nsabe sente. Nga Kristo kyayagala musabire nga sisabye sente. Kati ku bibiri nga ndaba binnwanyisa. Nesoka njaka akasimu ne mugalinda kugenda kukubira. Soke nerowoozeemu. Kati nga mutima gungamba saba sente ozeetaaga. Omanyi kyoliko. Sente zisaba ozeetaaga. Kati nga mutima olaguga toba saba ojja kufuna. Kati bya balakole batayagala kuwulira. Kati baagala mmanya. Okulokoka kwonna olina okuwaayo obulamu bwo ne bufa n'obeera mufu ku lwebyo byonna by'olaba. Kubanga Bayibuli etugambye nti ow'omu nsi ayogera bya mu nsi naye ow'omu ggulu ayogera bya muki bya mu ggulu. Kati enjiri yonna omuntu okuba nga agiweereddwa munda mu mutima gwe alina okuba nga yeeyawula. Buli weeyawula ku kibi kuba kati nze mala okulokoka ntandika okusomesebwa okweyawula. Kati mala okusomesebwa bulungi ndaba kati ennyumba yange ngisiize bulungi ndabika kati bulungi ngambi kati kangene nkoseeyo n'ekifaananyi ekinene. Wano wenajjako ekifaananyi kankababuulire bakategeere. Nkozesa ekifaananyi nkiteeka mu fulemu bino ebifaananyi ebinene. Nyambadde bulungi nnyo bankubye ekifaananyi kyange kifulemu ekinene nakigula emitwalo nooza gyalinga 8. Nkitwala kati mu kukigula wali wenkigulira wennyini nnyini. Jjukira bw'owaayo sente kina process. Kati mu process eyo mutima nga gungamba ne sente zino singa obaddeko bwoziwa. Kati atawo saaguwuliriza kubanze nnyina kyenkola ki kyoyagala. Awo tukolera ensobi. Tutunuulira nnyo bye twagala ffe ne tuleka mutima gwe singa mwawe nawulira ne ngamba singa we nawulira saawaayo sente kati nkigula nkitwala ewaka nkiteeka nfuna mu ddiro wenkiteeka bwe nkitwalako nga ndabika bulungi. Watandika ate nawe kisiiza busiizi. Kakati mba mpumuddemu kyamalamu olunaku olwokubiri ngenda okuwulira nga omuntu oli ng'akomawo nga ngamba kakati njagala otunula olabe. Bwe njogera ku muntu ngamba Kristo omutuufu ngamba njagala otunula olabe. Nangamba olowooza lwaki bw'oleesa ekifaananyi ekyo kitadde mu maaso abantu we balabira ne bayingirira we balabira lwaki tokitadde mu kisenge. Nangamba nkulese otegeere ensobi eri mu kyo kubanga abantu bangi babiina mu mayumba gaabwe naye tebamanyi nsonga lwaki. Kati wali singa nawulira ne siwaayo ssente nali sijja kumanya
nawulira nempakanya eddoboozi nenkiteekawo kati mukukiteekawo ne bayagala bambuulire obubi obukikola ki obukirimu ekyanteesa ekifaananyi mu ddiiro abantu bajja bakirabe era bwe kiri na buli yenna akiyina naawe era okimanyi bwe kiri abajja bakirabe nga bwe olabika obulungi ku mukolo gwo nedda ssebo nkubuulira ekifaananyi kyo oba nakuŋŋamba ng'olabika oyambadde bulungi anti weekubye nganze wayina ekikyo ffenna kyekyo kye tukolerera teriire kuba kifaananyi ng'alabika bubi nakiteeka mu ddiiro ye ekyo nkikkiriza naye gwe motivu yo era ogambye kyamala be nakumeka nakulumu ng'okitululira oti n'ogamba otya nalabika bulungi wasinza kifaananyi kakati Musa yaweebwa amateeka 10 agaleete mu bantu Musa yakola ebyamagero bingi naye si ye yabikolanga Katonda yabikola ki yabikola lwaki entaana ya Musa teyamanyiweeyo kubanga bali bajja gigendako gisinza abantu ekyokubiri Mukama Katonda yaleeta Yesu Kristo ku nsi Yesu yatambula nga bwe tuli wano naffe nga bwe tuli ng'aba naye yayambala omubiri nga ffe n'abeera ku nsi eyo naye olowooza lwaki amalalo ge tegaliiyo abantu bandigenzewo ne basinza kati yakimanya nti Musa ono afudde ne bajja kumusinza kubanga wekiri abantu ab'oku nsi bano obalaba olaba tukyalwana n'abantu right now ku mulembe guno nti towuliriza ayogera laba Kristo amulimu wojja n'okola ebintu bo bagenda kusinza gwe balabako abikola ki abikola nga bye basinza bishaka talina kyeyakola okitegeera kati era yamanya nti ono Musa bateekwa kusinza bateekwa musinza kubanga wegwa kigamba ekyo Yesu Kristo yawonyanga abantu bangi naye ng'abamu abagamba tobaako gw'ogamba yalina ensonga lwaki bino ebintu tutandise bitegeera mu kaseera kano naye mu kaseera ebiseera ebikadde bayibuli twasoma nga basoma empapula z'amawulire nga netubitegeera kati Yesu Kristo bw'aba teyaleka kifaananyi kye ku nsi yali akimanyi ensi eno egenda kutuusa ekiseera ng'esinza bibumbe na bifaananyi kati abantu ennyonta gye balina ey'obutamanya Katonda bwe bawulira nti Maliya yalabikidde nga badduka kubanga nga Mukama Katonda bw'ayogera mu Yokaana 4:24 agamba ke kaseera abantu bansinze mu mwoyo ne mu mazima kati mu mwoyo mwe tusinziza Katonda si mu mubiri kati omuntu bw'abeera mu mwoyo munda amanya Katonda si ku mubiri naye mubiri guno gwo guba gulwanyisa ekyomunda kati ekyomunda kasa kitegeera guno mubiri guba gukontrolinga okuva munda kakati Yesu yakimanya tiba n'abantu bajja kusinza afazaali amalalo ge n'amanya nti Yokaana bwe bataamutemeko omutwe budde wali bajja agenda ku malalo ge bamusinze n'abaleka nga bali balowooza nti gundi ye w'amaanyi yamutemyeko omutwe kati Yesu Kristo yakimanya nti abantu bajja kusinza ebifaananyi n'ebibumbe kati n'ebifaananyi byonna bye tubeera nabyo kuba kwegulumiza na kusinza abafu nti gwe kennyini nnyini otuuka ne weegeraageranya kuba akusooka nogamba naye kati abaasooka tebalabika nga nze olwo otandise osinza otandise okwegulumiza okusinga ku bali abaakusooka ati kati ke kali ke ŋŋambye awo birekera ddala kubanga senga tekiriiwo okwegeraganya tekubaawo okategeera kati gweoyagala osukkulumeko wali balirevo gye baliko yali yawansi gweoyagala kuba waggulu ensi gye tulimu waliwo omukyala eyampeeza naŋŋamba ali mu Rwanda eyo ayeka ali mu Rwanda yabaddangayira nti waliyo omukyala mbu ye alaba Maliya Smaki Beho biki yampadde ne kalinki awo mbu nkalabe siba biki nemuga ngenda kukalaba ndyoka enkuddire tudisikasinga onnyinyonnyole naye naabeeko katono nti omwana yali mu seminare mbu ye alaba Maliya akola ebyamagero
Bannaye obuzibu bwe tusinza okuba nabo okulowooza ate njala kukiddamu nzize nkyogera ku gundi za Jeremiah ze tukoze oba nkyogere gusemba simanyi bannaye mulekeraawo ku underestimatinga sitaani buli wogenda mu lutalo n'omuntu nga underestimating mu Luganda kyeki Roland buli wogenda mu lutalo ng'onyooma mulabewo ebiseera ebisinga akukuba bwe kiri nimbye bwe kiri akukuba nga golowooza walumaze dda ebiseera ebisinga akuwangula bane sitaani bwe tukyogera nno wano bagenda lumu ne balowooza mutuwaana sitaani tetumuwaana sitaani amaanyi agalina nze nganze Sami oba Jeremiah ali wano oba Roland oba naawe andaba tekuli asobola sitaani wesamina kano kantu kagirewo ddala lumu okuggyako ng'olina Kristo kagirewo ddala lumu abantu abanoonya ennamba obatwale wa sitaani mbatwale wa sitaani sikitegedde waliwo abantu akantu ako kajjewo katereeze soko ka playing akantu ako bakawulire bayinza olowooza nnimbo akooyo omwami gwe nakuweereza luli katubulako wabulala najja bategere kyenjogerako tosobola kitegeera nga tokikoze eki nga tokiriimu bategere kyenjogerako nti ate oyo y'omu ku bangi azibigasimu namugamba ki namba eno ninagyegye yangambye nti musobola okundagirira awali ekkubo basobola okuyingira mu Rominati kaweddeyo bannaye ekisooka Unique Media yo nga yo terikolera sitaani ate tekolera sitaani ekyokubiri programs zetuleeta wano background ze boogera gye twava kubanga tosobola kutegeera ebiseera ebisinga oba olina gy'oyagala olulaga nga tomanyi gy'ova ebiseera ebisinga oba tomanyi gy'ova tosobola kubafaayo tosobola kuba nabyayita tosobola kuditamininga yo future ebiseera ebisinga nga tomanyi gy'ova we tubaleeta kyewala tukola episode 1, 2, 3 zirabe zonna we tubaleese nti bateeka nti batwala abantu mu nnyanja sima kufuna ssente sima tuyambako sima waliwo n'omukyere yankubidde bambi muganda we sisita yamuwadde enamba anoonye ku Jeremiah ajja muyamba ku bizibu bye bannaye tuba tulaga Katonda gyatujje na kumuweera bujulizi na kulaga nti Katonda gyali mulekerawo okuba ennamba zange ez'essimu nti mwagala mbatwale mu Illuminati sigimanyi na kugimanya nze gyeri nange sitole nziwuliriza wano ku seeti omwana gana nalinnya ku magi ne gatambula sibimanyi okitegeera banaye mulekeraawo ekyokulala Jeremiah si musawo bannange yali era kansinzire wano nsabe omwami muganda wange yatijana omanyi yannoonyako owa yeeyita Dreams Channel yatematema obuntu buno olumu n'abuteeka ku YouTube kakati nayogerako naye ne mugamba kati olumu abamutuukirira abannyonnyola kuba naye yaŋambye ebyo bye yalimu naye musajja mulokole bambi wootemanga abuntu buno pati zimaleeyo kwa ndaba ekisinga obatawaanya kya nagiranga abantu ebweru yagenda nanziba namuzza bye twayogera kati wootemamu kapaati ako kokka oli alowooza byokola gatuleetera obuzibu so mbadde nsaba akantu ako okamaleyo paati obe ng'ozimalayo ekirungi kiri nti kati oba nnyonnyola gw'olaba nga ali ku mulamwa n'omunsindikira
naye nga tetukuyinaako buzibu otemaatema omuntu naye buteme mu butuufu buteme mu butuufu okugjayo message bwe kiri ate nga bambi alina message gyawa mu bantu ate esobola okubakola obulungi kubanga nyina kagundi ke nalabako ng'agamba mugende ku YouTube ewali full video. So ako kakola bulungi kubanga omuntu bw'alaba pulogulaamu yonna n'amanya kye mwadde muwogerako agenda okunoonya nga alina ensonga lwaki agenda okuddira nga ye ali ku mulamu amanye ensonga era yaŋŋambye kati ekyakikola we bajja mu inbox abaga mugende mulabe video yonna mukomewo naye nga bannaaye tewali nnamba ekirala sitaani abawa byoya bya nswa tagaba bintu bya lubeerera ekirala tewali alina bugagga bwa sitaani ndi kugga omuvubuka mbwayagala ssente teri mugagga oba ayina bugagga bwa sitaani ayina mirembe taliyo so badde nkyakunnyonnyola otuuka mu geyeena entuufu nga biralamuko bitya ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation. Sawa mwoyo mutukuvu annongamye wano bannange geyeena gyeri entuufu luli nagendangayo nga byakusaaga omusajja ntwalayo yenna nnyini agibikkako akawoowo sisobola kulaba naye geyeena abantu gye bali ate kati nayo nayogera ku bakulembeze mabegako ayogerako ku former president kati wano we mbasinkagana mu kaseera amaze okuluka n'ekizuula nti bali mu geyeena entuufu nga bakwatibwa basibibwa omuli abasumba bemwawuli muwuliddeho ne bemutawulirangako ng'oli agamba nze nali musumba naye ekyansuula butoogera mazima bulimba nga bwe bwamusuula geyeena abantu oyinza okulowooza nti ensi yonna teri yagendamu kubanga bw'obeera mu geyeena nga mukama waffe Yesu Kristo yakututteyo olaba nga buli kaseera batuusa wali obeddeko emulago nga buli kaseera baleeta niweebuuza ne bannange teriyo balamu ngono baleta switcha butanda kati geyeena erimu abantu abaali ab'amaanyi abataali b'amaanyi nga bali omubakaaba ennyonta ebbugumu ennyonta ng'ebaluma naye nakizuula ennyonta ebaluma si y'amazzi ennyonta ebaluma y'amazima tebaagamanyi kati munda mu bo temwali kisobola basapootinga ku bbugumu liri erikola ki eririwo naye nga ekigambo kyakano baali tebakirina ndaba abasajja abaali ab'amaanyi ng'omukulembeze oyo gwe nayogerako amazima gali nti nga waali alaajana naye luli saamulaba nga alaajana luli namulaba nga ali mu mbeera ki eryoke talina muki bagamba oli ku mulamwa taata tukwenyumirizaamu muki si we bakugambanga era naawe ojja kujja wano sitaani mulimba era singa nafa
mu biseera ebyo nekola mistake mu nenfa nali sobola kutuuka mu ggulu. Nekola mistake. Nali sobola kutuuka mu ggulu. Abaana gye bali. Pozi wangamba nono wakaloboozi gyali. Bonna gye bali. Akaana kaali kayimbaako. Naye akaana ako kakola endagaano ne Sitaani. Ne banne ne munne waako gwe yali ayimba nako. Baakola endagaano ne Sitaani. N'endagaano eyo yali yakubawa ffeemu na ssente. Era ssente baazifuna. Kati ono agamba ekyamusuula yali ayagala kuvaayo. Yagamba yategeera amazima n'ayagala aveeyo. Baŋŋamba abasimattukawo batono abaagala ovaayo. Nze accident ze nawona nga maze okulokoka zaali nyingi. Ekyo waliwo yakiŋŋamba nti okusimattuka n'ovaayo weebaza Katonda. Si kyangu okuva mu Sitaani n'oba ng'okyali mulamu, si kyangu. Ekiyinza okuyamba omuntu yenna, oba musamize, oba oli mu Illuminati, oba oli mu ki, oba mu kabiina ki, olina okubanga oluggi luli oluyingira nti ndi ku luggi nkola ki? Nkonkona. Kasita obanga ogwaggulira omusajja n'ayingira oyo yeyeka asobola okuyamba Illuminati. Kambabuulire, waliyo omusajja oyo alina amaanyi nange nali sirabangako. Yesu Kristo otambula naye mu Geyeena, nga Geyeena okituufu omuliro gulaba mweguli naye nga tegusobola mukuwonako, naawe nga tegusobola kukuwonako. Oyo musajja mulala ate. Kati natunuulira abantu bangi ng'oli agamba kale nze saamanya nali nkola bwe nti, kati awo wensingaganira bajjajjange. Bwe natuuka eneŋŋaane kati bano babedde wano bajjajja bange, ekirowoozo kyajja mu nze ne babandaga nga bali mu Geyeena. Ewaffe teriyo muntu yali agezeeko mu ggulu. Teriyo muntu yali agenzeeko mu ggulu. Kyannuma nti bajjajjange balina omutima omugabi. Jjajjange yalekanga ekintu kyonna n'akiwa omuntu. Noberi battooke nga buli muntu akyali ewaka nga bamuwa ekintu. Yakolanga okwagala naye nga kukolera mu kizikizi. Yali mu Katuliki. Kyova olaba Abakatuliki abo balaba babuzizza abantu bangi. Tebababuulira mazima. Babateddeyo ebifaananyi n'ebibumbe bye basinza ne batababuulira mazima. Amazima nsinkagana jjajja wange nali njagala ennyo. Bajjajja bange aba waliwo n'owookusatu gwe nali simanyi, n'omulala nga layini esimbye musululu moja nga tebaatuuka mu ggulu, bali mu magombe, bali mu Geyeena. Neebuuza naye nga ddiini ye yabasuula. Bo bagamba kimu ffe twamanya mazima, tebaatubuulira mazima, tetwandibadde mu kifo kino. Byansobera netula nga sibitegeera neŋŋaane kati mu kifo ky'okusoma nga kitaffe ali mu ggulu baasabanga Biikira Maaliya. Biikira Maaliya talina kye yabayamba. Kati Biikira Maaliya bwe baasabanga talina mukono mu bwakabaka bwa Katonda wadde mu ggulu gy'ali, naye talina mukono mu bwakabaka bwa Katonda nti yagenda okunona abantu abatwale mu kifo ky'okwesiima. N'omusajja yabagamba, naye namuyita omusajja, tinze ekkubo. Bayibuli egamba nti mu biseera eby'oluvannyuma balijja bangi Bakristaayo ab'obulimba nga boogera ebisendasenda. Yali very clear ekkubo. Kubuulire Brother Sammy atayise mu nze kimuyita mu maama. Mu kifo ky'okuyitanga Yesu Kristo bayitanga Yeezu. Naye njagala mbabuulire, waliwo Yeezu ow'e Roma ne wabaawo ne Yesu Kristo ow'omu ggulu.
akonadde njoga ne sister wange wali mukwano gwange sister wange mukwano gwange alina gwe yabuliddeko ekigambo ekyo naye nga Yesu waliyo Yesu ne wabawo ne Yesu Kristo ow'omuggulu kati bambi basinzanga Yesu. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.